Wow, atebo abatuuze be Masajja Kibira B bali ku muyiggo ogw'omwana w'omwaka ogumu n'ekitundu amaze ennaku 3 nga talabikako. Bano basambye ensiko bakebedde mu mayumba kw'ossa ne Mugga Mayanja nga balowooza nti oba oli awo bayinza okumuzuula. Abatuuze be Masajja Kibira B nga balina ssentebe wasa Rwanda nga basambye ensiko okuyigga omwana Alvin Nyanzi omwaka ogumu n'ekitundu amaze ennaku 3 nga talabikako. Bano bazisanje okunjukusa n'ebifo ebyenjawulo bye badde balowooza nti omwana ono ayinza okubeeramu. Baakirire ku Mugga Mayanja ne Kaliddubi nga banoonya omwana ono olw'enkuba ezeetonya. Nyanzi yabula ku bazadde be yali azanye ne munne alikitutte ennaku 3. Kitaawe Ivan Sendamu abadde maziga ategeeza nti balina ennaku nnyingi ku mutima olumwana waabwe okubabulako. Nze taata w'omwana yabuze, omwana yabula Lwakuta. Ankubira essimu nga ndi ku mulimu ssaawa 10. Tunoonya omwana wonna ne tulanga. Kaakano omwana talabikanga. Ye nnyina Kazibwe Fiona ategeeza nti omwana yabula ng'ateebereza nti ayinza okuba nga alina omuntu eyamukweka. Waleekedde ng'azannya agenda era ssaawa 9 twamunonya ne twaddamu mmulabako. Naye nteebereza ayinza okuba nga alina waali wanene mu kitundu watali wala nnyo. Abatuuze bategeeza nti bakola butawera okulaba nga banoonyezaako mutuuze munnaabwe omwana. Oba aliwo kuba tunoonyezaako ku lukalu omwana abuze, tulanzeeko ku birango omwana abuze. Tutegeeza okuba nti omwana tebaatutte mutwale kuba omwana omutwe ku mwaka omu n'ekitundu tayinza kubula n'atawo n'agenda ewala. Abawo butakanya waka oli asobola omubuzaawo mu ngeri. Abamu ku bakakiiko k'ekyalo kuli Naalo Christine Mutebe ategeeza nti bakoze butawera okuyisa ebirango okunoonya Nyanzi n'asaba oyo yenna amulabyeko okubategeeza waali. Kirabika omuntu yajja n'asitulawo obusituzi mwana kyova yandajanira buli kiisa ali eyo buli alaba omuntu ng'alina omwana ng'omwana oyo olaba olina okwekengera mu mbeera gy'omulaba n'omuntu oyo. Tusaba otegeeze poliisi oba ojje ku LC yaffe y'Amasajja Kibira B.